Abatuuze ku kyalo Luwunga basula ku tebuukyo olw'akabinja k'abantu abeeyita bafakinya bawamba ettaka lya famire ya Joseph Kiwanuka mu ssenze erisukka mu yiika 311 nga kati bakyusizza obwanga basula emisanvu mu kkubo mu kiro ne bakuba abantu emiggo n'okubanyagolola. Emboozi eno twasooka okugikulaga mawulire gaffe nga 22 omwezi oguwedde ab'akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'obwa President akakulirwa Brigadier General Henry Isoke nga bali wamu ne poliisi bwe baagobagana n'akabinja k'abafakinye e Luwunga abaali baagala okutema abasirikale abaali bagenze kutaka okuyimiriza effujjo eryali ligenda mu maaso nga poliisi yatuuka n'okuba amasasi mu bbanga. Omusasi waffe waatukiddeyo nga bamu ku batuuze okuli Fred Kyabi banyiga biwondo oluvannyuma lw'okukubibwa ne bamwasa omutwe. Chairman eyaliko yalina abantu be yaleeta babayita bafakini era nga tonna bakutandika kulonda yagamba nti kino kyekigenda kuggwa bagenda kuba abantu era kye baatuukiriza. Ono awanjagidde ab'ebyokwerinda okujja okuyambako ekyalo kino ku bafakinya babamazeeko emirembe. N'abantu abangi bwe baakuba ku kyalo kuno bangi naye lwambeera eriwo teboogera. Nennamirimu Fiona alumiriza abafakinyi bano okumukuba n'avaamu olubuto nga n'olwaleero tannatereera. Ondiramu nkyanumamu nkosi nakutereera bulungi n'ekifuba. Pulezidenti atuyambe ku bafakinyi abo kuba tuli mu mbeera mbi. Bano beegatiddwako abatuuze abalala okulaga obutali bumativu bwabwe era bakutte ebipande okuwandiikiddwa okwemulugunya kwabwe omuli n'abalumiriza abafakinyi bano okubabbira emmere n'ebisolo byabwe. Batuteega mu makubo ekiro baatugoba mu mmere yaffe ne balya emmere yaffe yonna. Era sobola tusula ku buwukenke nga bagamba yimirira ovaawo ko munente oyo omukyala nga afudde sayina. Abantu bano batutigomya batumazeeko emirembe era faamu mu kitundu tetukyalimu. Ssentebe w'abavubuka ku kyalo Sekyanzi Emmanuel atotodde obukambwe bwe bakozesa era nti lwe banaaziba ekkubo basooka kubalaalika. Ne batugamba nti ezinnaku enkyawa na luli temusala saabuzi era tosobola ssala. Amajambiya batambula nago mu biwato tetulina bwogerero. Babulokinga amakubo mu ssaawa 5 ne bakusanga bakubuuza ku bintu bibiri londako kimu obulamu n'essimu. Bagamba nti enfunda nnyingi baze baddukira ewa ssentebe waabwe okumuloopera ensonga zino ng'abagamba kimu beetondera abafakinyi bano. Kwatagana ne chairman nga basuula wuwe ekimu bakikolera wuwe baatumalako emirembe ng'ekyalo nga tetulina we tuyinza kugamba nti ogenda kuwabera nga bagambirawo nkukuba n'ogenda tolina gy'ogenda kumpaalira ng'era bakukuba ogenda wa chairman agamba beetondere nga bakukuba ne chairman wennyini nga waali. Wano basabidde ab'ebyokwerinda okusitukiramu okubataasa kubanga baatuuka n'okujingirira emisango ne bagisa ku Mutebi Muhammad abatuuze gwe bagamba nti ye ssentebe gwe baalonda n'atwalibwa mu kkomera e Kawuga gy'ali nakati. Teekako ne statement ti mwami Mutebi yatta wa muntu. Tetujja kufugibwa mu nfuga mbi nga chairman gwe twalonda ali mu kkomera. RDC tusaba chairman waffe gwe tweerondera ng'abantu ayimbulwe mu kifo ky'okumujootekako ebisangosange. Twagenda olwona nga baatugambye tugenda bakuba chairman wanaafuna obululu bubiri ye chairman waffe. Munnamateeka Kevin Kayaga okuva mu Anti-Corruption Unit ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti ensonga z'ekyalo Luwunga yaziroopadde ewa General Isoke era n'ategeeza nti essaawa yonna baakudda ku kyalo okuyamba batuuze singa poliisi tesitukiramu. Poliisi olwasitwala deployingayo baleete and neutral party either private security guard ekuume afanzira omusango weguliggwa kuba getting out of hand. Omubaka wa President Mukono Hajat Fatuma Ndisa Bannabitaka ategeezezza nga bwe bafunye ttiimu empya egenda okufaafaagana n'abamenyi b'amateeka abaleeta obutali butebenkevu ku kitondo. Tugenda ku cleaninga tewali muntu alina immunity mu mateeka. Abali mu land grabbing nga balowooza nti Mukono tejja kubasobola tewali muntu ali untouchable. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawara ategeezezza nti essaawa yonna baakukola ebikwekweto okulaba nga batuuze bafuna ku buweerero. Era tukola butaweera okulaba nga bonna abeenyigira mu kukuba abantu mu kyalo Luwunga bakwatibwa amateeka gabavunaane. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.